Ndine Moses Golola of Uganda ku Bolongoto. Moses Golola. Wanyi mukama wange. Bulijjo ndaba ogiwulira. Mulinga enswaswa. Giwulire. Nende muliri oli bulungi. Nze nkugambye waliwo omuwala omu yajja n'aŋŋamba ne nkubulire baby. Konze tompita baby nze ni musajja mukulu akale mukulu mukama wange nkubulire mbadde nsaba funiye mukwano gwange yambako. Konze kinaŋŋamba muganda wange. Aha. Gwe buli kaseera konza nti mbatugamba abakyala olina okubeera awo nga buli kaseera oli awo. Dokita T ow'omuggo gwa Musa n'omuggo gwa Musa njagala okwasa omuggo ogwo nga nze bwe ndi Moses ng'ennaku z'omwezi 26 nyina enkodomali gye njagala okukubira. Eno enkodomali simanyi yeeyita Fundo simanyi yeeyitaani alina amanyi ge yeeyita sitegeera musimanyi Jeno semu mu bajjeno nze siwulirangayo Jeno Fundo okujjako ono gwe nawulira Tifulugunyu ate teyali Jeno Sajenti naye ng'ovudde ku Jeno Tifulugunyu omanya kufulugwani ono dokita njagala ombulire musajja ky'omutinja yali natala bwe buno obusajja bw'osanga obutono nnyo bwakulupa ne bulijja alina obusanga bwagejja nange dokita njagala omusajja ng'ennaku z'omwezi 26 egenda kuba boxing naye kati ffe twasaze okugifuula kickboxing de dokita tugenda kubeera kwa Kamwesi wano Kamwesi Gayaza Road awo ekyebando ate njagala kati ogenda kalinnya guligo nga gijotera okulinnya obusajja ate omanyi kati wacyangala ate naye wacyangala nadde okubirawo linda oyo dokita watch out nga 26 ani ali ku kamera oyogera luzungu dokita come and see this one